Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates omubaka Medadi Lubega Sseggona oluvannyuma lw'okubanga yamiddwa kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform okukiikirira abantu aba Busiro East. Omukulu ono avuddeyo n'agamba nti essaawa yonna ajja kubanga alangirira ekiddako. Medadi Lubega Sseggona ng'abadde musajja mugezi, musajja ow'amaanyi mu kibiina ekya National Unity Platform era nga omusajja ono azenga alaga amaanyi mu kibiina kino era nga omusajja ono amanyikiddwa ng'omusajja ow'ebitabo mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Kakati Medadi Lubega Sseggona yamiddwa kaadi okukiikirira abantu be era nga kaadi eno yaweereddwa omusajja amanyikiddwa nga Mathias Walukaga. Kakati oluvannyuma lw'okubanga abawagizi ba Medadi Lubega Sseggona balaze obutali bumativu ne balaga nti si basanyufu nnyo n'ebyakoleddwa Electoral Commission mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati wabaddewo posta esatulatinga ku social media nga posta eno eraga nti Medadi Lubega Sseggona yeegasse ku mukulu Mathias Mpuuga Nsamba mu kibiina ekya Democratic Front era nga posta eno eraga nti Medadi Lubega Sseggona ajja kuddamu nate yeesimbewo ku Busiro East. Wabula Medadi Lubega Sseggona avuddeyo n'akakasa nti posta eno si ntuufu era ebigenda maaso si bituufu era n'agamba nti ye ne ttiimu ye bajja kubanga balangirira ekiddako. Medadi Lubega Sseggona kigambibwa nti obutakkaanya wakati we n'abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform okwatandika oluvannyuma lw'okubanga omukulu ono yagaana okusayininga okuteeka omukono ku mpapula ezigoba Mathias Mpuuga Nsamba ku kifo mu Parliament oluvannyuma lw'okubanga kigambibwa mbu Mathias Mpuuga Nsamba yaweebwa miliyoni 5 ng'akasiimo era nga Parliament ezeesiima ba leaders of opposition mu ngeri ey'enjawulo. Kakati Mathias Mpuuga Nsamba yaweebwa miliyoni 5 era n'agenda maaso n'okubanga aziremera. Abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform basaba Mathias Mpuuga Nsamba okuzzaayo miliyoni 5. Mathias Mpuuga Nsamba n'aziremera n'agaana okubanga azizaayo era weewava engombe gamba nti Mathias Mpuuga yalya. Kati Mathias Mpuuga nga yatumibwa 5 yagaana okubanga azaayo ssente. Kakati nga mukwano gwa Medadi Lubega Sseggona bagenda maaso n'okubanga basigala nga ate bakwatagana oba bakolagana. Kakati kino kyayongera okubanga ate kireetawo obutakkaanya wakati wa Medadi Lubega Sseggona n'abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform. Ensonga endala na Medadi Lubega Sseggona yakakasa nti 2031 ajja kubanga akwatira ekibiina ekya NUP bendera ku bwa president, yeesimbewo ku bwa president. Kakati kino kyayongera okubanga ate bimukyukira okulaga nti alina interest ey'okwatira ekibiina kino bendera 2031. Tujjukira bulungi nti omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wa kukulembera ekibiina kino ekya National Unity Platform mu kalulu akajjako mu Agwenku 2026 nga president w'ekibiina kino era nga yeesimbyewo ku bwa president mu ggwanga lino erya Uganda. Wabula ekisanja kye kyakukoma 2031. Kakati kigambibwa mbu David Lewis Luwongoya yandibanga ajja kubanga ate akiikirira ekibiina kino 2031. Kakati Medadi Lubega Sseggona yalaga interest mu kibiina kino ekya NUP okukikwatira bendera 2031. Wabula ebintu byakyuse dda. Medadi Lubega Sseggona yamiddwa kaadi era kigambibwa mbu tajja kukiikirira ekibiina kino ekya NUP 2031.
Kati Medadi Lubega Sseggona yalangiridde mu interview olunaku olwaleero n'agamba nti ajja kubanga agamba abantu ekiddako oluvannyuma lw'okubanga olunaku olw'enkya wakusisinkana abawagizi be wakukiikirira abawagizi be okubanga banyumyamu ku nsonga ez'enjawulo naddala ensonga ez'okubanga oba anajjananga independent oba ebintu by'okwesimbawo abiveeko 2026. Era omukulu ono yagambye nti abawagizi be abamuwagira abalonzi be bajja okusalawo ku kiddako 2026. Stay tuned and don't forget to subscribe.